Ng'ebulambale olukungana lw'Abawereza olw'omulundi ogw'abirimu oluyindira wano ku Christianity Focus Center e Mengo Kisenyi lukomekkerezebwe abaweereza ba Mukama okuva mu buli nsonda ya Uganda bakyalisibwa ekigambo n'okwongera okubangulwa ku buzadde obw'omubiri n'obw'omwoyo nga beesigamye ku mulamu ogugamba nti gwe oli mwana waani. Okusinziira ku mutume wa Katonda okuva mu Amerika Bullock Clayton, omuntu yenna ateekeddwa okuba n'abazadde asobole okubangulwa era akule mu mwoyo ne mu mubiri. Everyone need fathers, and what we're missing many times in the kingdom is kingdom fathers. Fathers have the ability to mold. Fathers have the ability to challenge their sons to become even more than what they are. They have that ability to help you to become mature in the things of God. So all of us really need fathers. Normally when we find struggle, a lot of times it's because there's no father there, either natural or spiritual. But we have need of fathers. Ayongeddeko nti ensangi zino abantu abasinga ababula ne bakola ebitasaana ng'ensonga eva ku butaba n'abazadde, ekintu ky'agamba nti kye kisinze okwonoona emigigi emito. Wano wasinzidde n'akubiriza abakkiriza bonna obutasosola abantu ng'abo wabula buvunaanyizibwa bwa buli omu okubayimusa n'okubalaga ekkubo ettuufu olw'omubiri gwa Kristo we gunazzibwa obujja. So many struggles. We see so many struggles from our children trying to grow and to become, because when fathers are not there, they do not have the necessary instruction to become who God has called them to become. So they struggle. They struggle with their identity. They struggle with who they are. They struggle with their sexuality, because many times they do not know who they are. We have to use all types of means to get the word of God out to as many as we possibly can. We can never stop winning souls for Christ. We have to always look at the person next to us and understand that there's an opportunity for them to know God and to change their lives, to never look down on a person, but to reach down and try to pick that person up to help change and transform their life. I think that's our responsibility as a people, not just spiritual people, but as a people. Olukungana lw'Abawereza lukyagendera ddala mpaka ku nkomerero ya sabbiiti eno wakati mu kusinza, okutendereza n'okwegayirira Katonda. Ku lwa Kingdom TV, Madri Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.